nga tukyagenda mu maaso waliwo emboozi gyejagadde okuba ate nga nkuleetako enteekateeka bangi nnyo munyumirwa firimu bangi nnyo muzivumirira ne mugamba nti firimu ey'oluzungu lwaki bagivuunula firimu zaffe lwaki bazivuunula mu mbeera eno njagadde okuba ate nga nkuleeta ku mboozi eno oyinza okuba olina ky'omanyiiko kuba nsinze wenkomeredde gwasinga gwawuliriza gwasinga okuba ate ng'omanyi kubanza bino byemmanyiiko bitonotono kati ensonga z'okuyimbira firimu wano mu ggwanga Uganda abamu beebuuza ensonga zino zatandika ddi ye ani gwe g'osuubira yatandikira ddala okuba ate ng'ayimbirira firimu ne naali kutte ne ku masimu wano kubanga nga bene ku ssente wano bannaffe aba Airtel bateramu ssente wano mpolampola naye mmala okulaba aba waliwo omuntu ayinza okuba nga amanyi omuyimbirizi wa firimu yasookera ddala gwe jangu wewangulire kubanga ensonga zino talk to me. Hello. Yes, Abbas. Ogamba otya? Kale. Nze mmanyi Vijani? Vijay Junior yasooka. Vijay Junior yasooka okuyimbira firimu mu Uganda. Yes, sir. Kale bakuyisaani? Nze Zahara Masaka. Kale Zahara beerako. Hello? Abbas. Sebo. Yebaleko ba. Kale Sebo. Bahadi kusaza. Kati sooka ombuulire Vijay gwani gw'omanyi gw'osooka okuwulirako ayimbirira firimu? Keke Kajansi. Kale Sebo. Hello? Hello, manerenda kama de kimondo. Sebo. Vijay Jingo yasooka okuyimbirira firimu mu Uganda. Vijani? Jingo. Kale Sebo. Manerenda omugabi w'embaata. Webale kuba ate nga kooli Sebo. Ensonga ndowooza ziwulidde emboozi gyekuleetedde aba Vijay bangi bemwagala ennyo Vijay Jingo Vijay Junior naye kankugatteko wano okumanyako mpolampola emboozi gyekuleetedde aba Vijay nga basobodde okuba ate nga bazze Vijay waliwo Vijay eyasookera ddala mu ggwanga Uganda wano bangi nnyo muyinza okuba mumumanyi bw'oba obaddeko mu kisaawe ky'akadongo mu mukulu ono bamuyita Bernard Nsubuga ono y'omu ku baasookera ddala okuyimbirira firimu kinoonyerezeeko gwa wakana omukulu naye yazaalibwa nga 27 April 1994 era nga yazaalibwa mu kibuga Kampala omukulu ono musajja ali munnamateeka mu poliisi era yakafa nnaku ezo eziwedde yafa mwezi gwali gwakuna omwaka guno omukulu ono yali muyimbi w'ennyimba z'akadongo kamu wano omwaka 1958 watandika okuyimba era yaliko n'abayimbi nga bayita bakyakamala Christopher Sebadduka yabasangamu mu kuyimba era ng'ono batugamba mu byafaayo abaaliwo ye mwogerezi wa firimu yasookera ddala obudde obwo yali mu kibiina kye bayita Kampala Sound Guitarist era we yaviira awo waliwo ekibiina kye bayita Bulade Guitar Singers kati nno yalina kampuni ye eya firimu oba ekibiina kye kyayimbiramu baali bakiyita Bulade Film Unity bebamu ku baasookera ddala omukulu oyo era nga bebamu ku baasookera ddala okukola ekibiina ekyasookera ddala kye bayita Uganda Picking Guitarist myaka egyo egyasookera ddala egyakadongo kamu omusajja oyo gwe bayita Bernard Nsubuga kati nno gwe nkutegeezaako yo mukulu oyo embeera nga bwesobodde okuba atengeze waliwo abasajja abazze nga bayimbirira firimu n'omukulu gwe bayita Vijay Jingo oba oliawo y'omu ku basobodde okuba ate nga bangi nnyo bayimbiridde naye asobodde okuba ate nga avuddeyo asobodde okuba ate nga ayiseemu asobodde okuba ate nga akubye ennyo akagi ye mukulu no gwe bayita Vijay Jingo naye nga omusajja asobola okuba ate nga amuyamba waliwo abasajja abayimbira ddala firimu waliwo omusajja bamuyitanga waliwo omusajja gwe bayita Kekeda Best oba oyinza bamuyita Kasirye Abudu be bamu ku baasookera ddala abo nabo basobola okuba tebakikuba waliwo gwe bayitanga Masana waliwo gwe bayitanga Makosi waliwo abasajja bayita omukulu ono abawangalidde mu kibuga Masaka gwe bayita bakyayita kati emirembe gy'aba Kekeda Best bakyayita be baddako awo ba Vijay Jingo kwe kuddako bawulira ba Vijay Maka nawe ne basobola okuba ate nga bakikwatamu mpolampola naye ng'omukulu ono gwe bayita Vijay Jingo bangi gwe mumanyi nga Ssaalongo katandika butandise ono no yaviira ddala mu kibiina kye bayita KB Lions beeyitanga Kajansi Boys be batandikira mpolampola musajja ono munnabyamizannyo era abyagala ddala ebyemizannyo asobodde okuba ate nga
asobodde okuba ate nga asapootinze nnyo ttiimu ez'enjawulo era waliwo ttiimu gye yali ayina bagiyita Kajansi Boys abawagira ebyemizannyo oba mwali mujjuddeko yali ya mukulu gwe bayita Salongo Jingo be bamu ku baakirimu ne bonnamwayo oyo kutandika VJ Jingo yasobola okuba ate nga akirimu omukono omukulu oyo babaddeko kati akadde kano bagirina ekibiina kye bakiyita abayina ttiimu yabagiyita Kajansi United gwawagira ebyemizannyo nkakasa nti ogobera bulungi nnyo omukulu ono gwe bayita VJ Jingo okuyimbira firimu asobodde okuba ate yatandika n'omukulu gwe bayita Kekeda Best bannamasaka mujjukira nnyo oba gwe bayita Kasirye Abudu bangi muyinza okugamba ye bannange Kekeda Best ate mutadde wala abatawulyanga ku Kekeda Best yayogerera bw'ati era gyali era bwe batonga bamalisa omulimu gwabwe mu butongole eyaliko omukulembeze bamutikka ne bamutwala bano bajja badduma kumba bali balesewo zibomu ne bazitegulula bwe batyo nga yabadde omukulembeze wala yatwaliddwa kyali kitya gye tubadde eri mu Kazakhstan twaddako Moscow Russia ng'eweeks 3 zimaze okuyitawo bice byaddirira tuvuddeyo mu Kazakhstan katuze Russia mu kibuga kibayita Moscow waliwo olukiiko tabamiruka nga lugamba lutya kasooka tuwuliriza ebigambo bye Russia ne ba special forces okuva mu America ne bakwata eyaliko omukulembeze wa former president wa USSR yali Russia ne bagenda nga bagitemaatemamu oluvannyuma bwe yamala okwabulira obukulembeze buno yafuuka omutujju ye mukulu oyo ye master wa VJ Jingo kati VJ Jingo bw'omulaba oyo Kekeda Best wesobola okuba ate ng'ayitira Kekeda Best yagambira Kekeda Best ekajjansaawo wewali library zaabwe weyasobola okuba ate ng'akitambuliza ddala omusajja ono oyinza omuwa credit olw'ensonga nti abakulu bano batandika nga tekinologiya tannasobola kuba ate ng'akula olw'ensonga nti bakubiranga ku teepu akadde kano tekinologiya asobodde okuba ate ng'agonzegonze mu mbeera eyo mbadde ndi ku musajja gwe bayita VJ Jingo ng'atandisa ebintu byempolampola n'omukulu gwe bayita Kekeda Best era ng'agamba nti okusoma kwayinza okuba yakukoma wakati wa senior 1 ne senior 12 paka senior 3 weyasobola okuba ate nga asobola okuba ate ng'abimaliriza era ng'agamba nti wakati wa mwaka 1995 ne ku 97 awo watandika okuba ate ng'agamba nti ebintu bino ajja kutandika kuba ate nga abiyiribwa okutandika okuzanya okuyimbirira firimu omukulu ono gwe bayita VJ Jingo bangi gwe musinga okuba ate nga mumanyi asobodde okuba ate nga atambuza era mu byafaayo by'okuba ate nga ateeka firimu enyimbire ku TV ono mu byafaayo bijja kwogerwako omukulu ono VJ Jingo wakatandika butandise y'omu ku baakitandikirako awo ku bukedde omukulu oyo gwe nkutegeezaako VJ Jingo abazannyi bangi nnyo abasobodde okuba ate nga bazannye era abayimbirizi ba firimu omukulu ono asobodde okuba ate nga atinse nnyo mu kuba ate nga ayimbira firimu eza action eza hola era yebrandize nnyo bw'owulira ng'agamba nti omukulu ono kakika asinga okugamba nga tuliwa malaalo laba ekintu laba omuzimu azimu kusanguka azimu gwe obudde buze ku bunnaabwo kale ye mukulu oyo yebrandize nnyo mu nsonga eyo katandika butandise n'okutalaaga ebyalo ng'owulira agamba nti tuli luddawa awo nno omukulu nasobodde okuba ate ng'ayingidde nnyo mu ground y'ensonga zasobodde okuba ate ng'atambuza akadde kano nategeddeko omukulu ono ali mu kutalaaga era nga mbitundu ali saidi z'emasaka eno agenda kubaayo agenda kutandika nga 5 ku Sande agenda kubeera ku Maria Flo nga 6 agenda kubeera Kyazanga nga 7 abantu b'e Matete nga 8 agenda kubeera Sembabula ate nga 9 agenda kubeera Kigangazi gyagenda okuba ate ng'atalaagira y'omu ku bavijje abasobodde okuba ate nga bakitambuzizza asobodde okuba ate nga waguza nnyo olw'engeri gy'ayogeramu ebigambo bye gegenya ababeera mu firimu omukulu oyo omukulu yasobodde okuba ate nga toyinza kulaba firimu ye n'osigala nga tolinamu kamwenyumwenyu omukulu gwe bayita VJ Junior naye asobodde okuba ate nga akitambuliza ddala firimu eziba nga za love sci-fi high school ezo asobodde okuba ate nga olw'ensonga nti eddoboozi lye bangi nnyo balyagala mu mbeera eyo waliwo gwe bayita VJ Mark ono asobodde okuba ate nga akola firimu ez'ebyafaayo bingi nnyo asobodde okuba ate nga akola ne mu kisaawe bamu ku bakisookeramu era basobodde okuba ate nga bakyakiwangaliddemu VJ Emmy bw'oba nga tomanyi firimu oyinza okugamba nti oba Jingo ne gwe oba owangalidde mu firimu ng'ozimanyi VJ Emmy ayimbiramu nga VJ Jingo naye ng'omukulu naye ekintu asobodde okuba ate nga akitambuza era y'omu ku asobodde okuba ate nga promotinze nnyo ebina Uganda okubiyimbirira waliwo omukulu gwe bayita VJ Kevo no wabi katuuni era ng'ayimbira katuuni yategeezaako nti azaalibwa saidi z'Essenyange mu kibuga Masaka waliwo ba VJ bangi abasobodde okuba ate bakitambuza waliwo ate n'abala bangi nnyo abasobodde okuba ate nga bakitambuza ate waliwo ono Kabaka yamugamba mbadde njagala
batunyiga pesa liryo kwerinda nakyegezaamu emirundi 6 okakasa abafa babeera 100 ku 100 yamugamba okujjako nga batukubye essasi mugongo naye buli kyetufuna okuva waneeno taata tugenda kubanga bafunye akasiimu. Grace agambye taata we gavumenti esasewo egenda balumba bamubiddeko abali mu gavumenti mission gye baakoze yekitta abantu yabadde ya gavumenti ya Bungereza naye olwokubanga ebintu bino bisekatambi ye mukulu oyo bamuyita ISP abamutegeera obulungi ye mukulu oyo. Yes, mukasira kantulekedde ekyatulese olwaliro wabanagamba sira bafeje gisira kisezi nga bulijjo iranga kubisigaza ffe bulambalamba nabagambe sigala kolekera kasema akasufu kamala iranga kasema kano nakaweereza Nicholas yali wange gwagwe n'omuntu yenna yeesimbye mu kikolo eky'obutujju mulabula nga nyimiridde ku platform wano ke katuuti njagala okubalabula nti omuntu akozesa embeera ey'obutujju ennaku ze ziweddeko kubanga Amerika kase kutunuzaamu eriisa ejjogi nga naawe omanye ebyo bikomye n'otamanya gye bivudde olw'okuba mbw amukubye omugere lwaki onoonyereza wa gye bivudde keke the best yano bikunnyonnyola mu mbeera ki nga naye bw'owuliriza siri mulungi omu wuliriza so tugenda okwetegereza nga bakomando aya basi ku 07568888 musooka ogambe gwe amavijani asinga okunyumiza na nsonga ki ndegattaaka mu mboozi eyo gye nkuleetedde olunaku olwaleero sooka ombulira ensonga straight away. Hello taliko straight sebo agamba atya Jingo musufu ono kivule bita. Jingo musufu. Lwaki? Abadde nakawujjo sebo Nomanerenda kama de kimondo. Jingo Jingo musufu. Lwaki? Eddoboozi lye. Kitambula nnyo kale. Okay. Kale manerenda sebo Nabale kuweza. kale Ekivundi Joseph Kanamit. Alo Vija Johnny yao na gama mukashira kano tolekedde ekyatulese olwaleero. Asajja kasufu. Yes, mukasira kantulekedde ekyatulese olwaliro se agamba atya Yebale kuweereza. boss Amanya gange nzo ogembe Daniel Mayanja. Yere bazijja abasinga vijjo emi wamanyi nnyo engeri gyalangiramu ekina Uganda n'ekiyindi. okay kale sebo sebo Abanike. ogamba otya Webali kuweereza eggwanga n'Obuganda. kale Anti yete kaliba Benedict Futo wesasaga omuwa tisalonga Jingo omwana w'amaanyi anti akake buli kaseera kaba katandika butandizi naye kaba kaggwa agamba katandika butandizi mbirimbirigo aya ba ya tugenda maaso atendeka kutandisa ndi Jingo nga bulijjo Bukedde TV Kajansi Boys video tugenda kutandika kusene nyini Expendables firimu buli omu gy'abadde alinde genda maaso etandika obutandise ndi Jingo nga bulijjo nga tugenda maaso saagaleka eno gisubwa ati nate The Expendables ekutuusibwako abazanyi nga Rembo Jason Statham, Dorothy Rand Green, Bruce Willis Arnold Schwarzenegger, sakuna abalala bangi nga Stephen Austin, ekyali ntandikwa Gary Daniels. Kalo gisubwa ate tugenda maaso. Sagalo gisubwa ekyali ntandikwa. Sagala bakunyumiriza entandikwa firimu The Expendables. Ye firimu etandise Jingo nga bulijjo. Sagala bakunyumirize entandikwa egenda maaso.